Isaaka naye kabaka wa America yamuga nti gundi tuviire otusinga kati eyo rejection esobola okubaawo mu nsi abantu ne bagana okwassociatinga naawe bw'oba olina business nga bola salt media ne bazikumma because toli kitundu ku bo bawa bannaabwe. Abuuza kati mpagira ono omulokole muwe business. Lwaki ntumbula ebintu by'abalokole? Waliwo eyagaana okugenda mu concert n'ayatulira bulungi omusumba yali agenzeeyo n'amugamba nti nze sizimba kkanisa. Musumba kankubuuza ekibuuzo. Kati omusumba n'amugamba nti zino si kuzimba kkanisa eno concert. N'amugamba bwe ziveeyo mu concert zigenda mu kkanisa wakiri nkugulira ekyemisana naye sizimba kkanisa. Ekyalina kyebaliza Katonda baba bakyamulaba ng'azimba ekkanisa. Kubanga aliyo be baziwa. Lwaki emyoyo gikwatagana? Pastor mulala agenda yina nazifuna lwaki? Musumba nti lwakuba ffe tulaba side eri nga batuganye naye naffe tulina betugaana. Singa kankozesa erinnya ly'omukyala ye buli omu akimanyi nti Musamize Mama Fiina ajja n'agamba ayina essabo lyayagala okugaziya asaba contribution omuwa nze bugingo. Kati lwaki oyagala abalala bakuwe? Waliwo atagenda kuwa kuzimba Pentagon ng'ojja zinoonya ne wabaawo omulala gwe basobola oziwa kubanga abafaanana. Kyazimba bakimanyi si kyaki. Kati kankubuuze era Mama Fiina bw'aleeteeza okuzimba Pentagon ozitwala? Mukwano Katonda bw'aduumira n'omuzimu guwulira ne gumugondera. Katonda asobola omulumiza n'amugaa azitwaleyo. Nze yaŋŋamba bw'ali bafudde nze ngenda okukola ku by'okusika yalaba engeri gye nayimirirawo ku byakatolo bwamu. Musumba n'alaamira mu lwatu n'agamba bugingo. Katonda ayogera ku nsi n'agamba ensi n'okujjula kwayo bibye n'abatuulamu. Musumba Katonda waba asobola olagira amazzi ne gayogera oba ne gawulira ne gakkakkana n'alagira omuti ne gukala n'alagira namuŋŋoona n'ekola breakfast n'era n'agamba nti bano abantu bwe basirika amayinja gajja kwogera ate ekitonde ky'omuntu ekirina n'amatu n'akigamba twala wali ssente nga kyo kirowooza kisamira nga ye yakiragidde n'emizimu gy'amuwulira bwe giyigamba vva wano yingira mu mbizzi. Ate omuntu buli ekiri mu nsi mu existence yakirinako obuyinza.